Omupiira ogusambiddwa wakati wa ttiimu ya Kavumba Elites ne ttiimu ya Kyengera Kasenyi gutambudde bulungi era nga basambi bagunyumiddwa ebitagambika. Omupiira guno gubadde gwa mukwano wakati wa ttiimu zombiriri era nga guno gusambiddwa ku kisaawe kya Kavumba Recreation Center, wabula nga gye guggweeredde ttiimu ya Kyengera Kasenyi omupiira guno guwangudde bwewutudde ginnaayo goolo 2-0. Manager n'omutendesi aba ttiimu ya Kavumba Elites bagambye nti bingi ebikyabasoomooza okuba nga ttiimu eno bagyongerako omutindo n'okuba nga esobola okuvuganya ku mutendera ogw'ensi yonna. Tuli b'amaanyi naye tubulamukko ebintu ebitonotono okugeza obuwagizi byonna mu ssente awamu n'abantu ku ground, olw'ensonga nti twandibadde tusobola okufuna abasambi ab'amaanyi abasobola okufuula ttiimu okuba ey'amaanyi, naye ekizibu obuwagizi financially kyamazima Kavumba Recreation Center etuyambye nnyo. Tiimu zaffe zino babadde bamanyiziri ez'amaanyi nga twagala naffe amakampani gaffe getukolamu nga Nairobi Breweries okugisaba obuyambi. Tulina okusooka okujja ku ground tulage ttiimu efaanana etya, kiki kye tukola n'amakampani amalala gatukwasizeeko, kuba ate amakampani mangi tugakoledde obulango, ennyimba mu ngeri ng'eyo. Ne nazo twagala tuzifunemu tutya nti twagala basaponsalinge ebyemizannyo nga bwe basaponsalinga corporate league, ne basaponsalinga aba game park, ne basaponsalinga amasomero. Naffe okusoba kwaffe twagala eri amakampani gonna nga kampani ya Mwenkola Nairobi Breweries n'amakampani amalala gonna bannange naffe batukwatizeeko. Tulina ttiimu y'amaanyi nnyo era kati wano tuli wano ku kisaawe tuzannya. Ye Sentale Eddie omutendesi wa ttiimu ya Kyengera Kasenyi yeebazizza nnyo abasambi okubanga basambye bulungi era ng'agamba nti bano bongedde essuubi mu ttiimu eno n'abawagizi okuva mu bitundu eby'enjawulo mu Kyengera. Gemu yasooka waka bagitukuba ne tuddayo ne tukolektinga ensobi zaffe, kati kwe kusituka okwo jasi obumu bw'abaana n'okolera wamu n'okukola kiki kye tubagamba y'ensonga lwaki tusobola ati okupafominga mu lunaku nga bwe tuti ne tusobola owangula. Newankubadde nga bano bagenze n'obuwanguzi, omutendesi agamba nabo balina bye basinkana ebisoomoozo mu lugendo lwabwe nga batendeka abasambi bano nga beetegekera emipiira egy'enjawulo n'egyo gye baba bagenda okusamba. Twetaagira ddala obuyambi ddala. Kyova olaba ebiseera ebimu abantu tubeera leeti just because ti transport timwategese abaana tibava wala ogenda bakuŋŋanyayo bati ng'obudde bubakwata, but at the end of the day tugezaako. Kapiteeni wa ttiimu ya Kavumba Elites atubulidde ku bimu ku bibasoomooza bo ng'abasambi, kyokka n'agamba nti balina essuubi nti bino bigenda kutereera mu bbanga eritali lya wala. Ttiimu eri mu rebuild, tulina abasambi abapya bangi kati so coordination tenaba kujja bulungi naye olaba ttiimu erwana okugezaako okufuna results. Challenge sikyasinze kati tutawanya sofa banaye mwenna nnyongera obbakowoola mujje mutuwe obuwagizi bwammwe kubanga omuwagizi abamusambi wa 12. Guno si gwe mulundi ogusoose ttiimu zino ebbiri nga zisamba omupiira ogw'omukwano mu kisaawe era nga batugambye nti mingi emipiira gye bagenda okujja nga basamba mu kaseera nga beetegekera okusamba omupiira ku mutendera gw'ensi yonna. Brian Pascal Sekitto, Doreen Naroga Kigongo ne balikowa Edilisa Obama be bakusakidde eggule lino BBS TV agatambula.